tuli ne Bantula Boy wano wetuli ye training grounds zaabwe webatera okukolera rehearsals sabaka kati balina ekipya kye bagenda otulaga nga bali mu Mitega Nsowera empere bazikuba batya ekanzu zino nga tezibateze Ntula Boy ko gatta mune Hakim that is a brand Ntula Boy oli ku Uganda enyuma tugenda kuba tubekkanya sula ngamba sula akwata ngamba nti bubanga okola ate omwenge mubi kubanga guvaamu nangamba guyinza okubanga gukusanyusa nga gukuchamula naye guvaamu akaswaka ki akabi sasa okaguvaako nze nga ndaba sula alinga nzijako essanyu lyange nangamba sijja kuva ku mwengo n'omwami kansooke mmuleke naye nga kale era tankoowa ngiro olugendo agira nangamba ha leero taddemu bulaza mpita bulaza kukunku taddemu bulaza leero naye natuuka ekiseera ne ndabanga kaliya yange we yali etuuse nga ndaba nsaanidde okuta ekintu ekyo nga ndaba nti ntandise okusinkana abantu ab'ebitiibwa abandi badde bandabanga omuvubuka avuddeyo okulaga abavubuka bannange mu kyenkola nti kirungi kya kitiibwa si bya kiyaaye nti omuvubuka okugenda okubba lazima abeera mu mulimu ogumuleeterayo akasente akatono naye nga gumuwaate n'essanyu kati omwenge ne ngamba ngokoze eki era ekyo sula ye yannyimba netuka ne ngamba neya pirivuma kanjite nali njiyita pirivuma nenjita muganda ota omwenge sula ye Abudu endongo yagiwoomesa kati kwa Abudu wenfuna nti nno yes nga buli omu kimubibiri ntula kati Abudu akantu katangamba ngebbanga letwamalanga tukola naye kekaluwa Abudu teyaŋŋamba nga nti nno abantu batuuka ekiseera nga bamugamba woba ojja ku mukolo twagala ojje n'omuvubuka oli walabanga kugenda buli wamu naye buli wamu naye nga kati nga boonaaga waloba n'abalina eŋŋamba abatazituuza ne baluntuusaako nga bwe mbadde nkuwa ne baŋŋamba nti maani obeera n'edduulu oyo osabula naye oluusi dduulu bw'atabeera naawe kiba kibulamu naye nga tebakyagadde kireeta mu mbeera nti nno balinga abateekawo embiranyi kabaddimaani nga buli muntu kati natuuka ekiseera nenva ate mu dduulu noddawo ate wenkolera ekyaki olwofunye obuvumu nonno obuvumu nno sibujja na mu experience ya company nti nno jolibo dduulu level nange gye nakola wabula ate nabujja nti nazuula nti ate sente zenfuna mu bwakatumwa nzekka ziba nnyingiko okusinga zetukola abameka ababiri nga ate nkolera company naye nga nyina mufi egamba nti jolibo yansayiningisa endagaano ng'oli omwami akusuubiza n'okunoonya wavaayo wegatako Abudu naye ng'okyali ku ndagaano nefuna obuvumu nenga kati kwera endagaano nze nja kulumba mu ofiisi njibbeyo nalumbayo omukulu yali taliwo bagenze ku mukolo kwolwo saakola nze nembijjayo era mukulu Jolibo nsonyiwa kwolwo obbayo endagaano enjijjayo zirenga endagaano tonde kale nga mpulira muli kintaddeko restriction kuba nabuuzaako ku bakulu ne baŋŋamba wasayininga endagaano oweddi obbayo endagaano mukuji gukaluba kinkana ki gwakaluba dda endagaano nagijjayo kuba kati nga ndaba endagaano yenkugira ngogenda kate nga waliwo n'abatiisatiisa Jolibo okosanga ku mukolo ayinza n'okukuba amasasi omala okubbayo endagaano kati awo kati nga ne Abudu yennyini aŋŋamba nanga naawe netwala eri naawe g'oli musajja w'e Kampala Jolibo amayinga gye wayingiramu Kampala Haji Waziri Ustazi yakutwalayo wuli eri kyogamba onaabeera mwezi ofiyo n'amala bbanga ki omukulu nampaga n'ekituufu nanga akatengo kakyandimu situfu nga Jolibo mumutya nga mwana kuba yali atiikoyo muyaayi nga nenga neera kale nenfuna obuvumu nenga kanesi ko Abudu kasitana yambuulidde nti akalasita naye asobola okukabeeramu n'akatiisatiisa nenga kati kambeere ku Abudu gemba nkola ki nzikiririzaamu Abudu nga nkwata nga ngenda nzijjayo endagaano saa kuŋŋamba ebyo nga nkubanga mikolo gyange mwe najja okusinkana abaselekita abalungi tolinawo ojjukira waddamu kusinkanira Jolibo ng'omaze okubba endagaano mu ofiisi lwe nandibadde nziramu musinkana nali nsoma ku mukolo gwe kuba yakola omukolo gwe we nandibadde nziramu musinkana mu mikolo nandibadde nsala musinkana ku mugolo naye sadda musinkana mu mikolo
kubanga kyatuuka ekiseera nga kizibu omukolo jjoliba okubeerako nga nedduulu waali kyali nga kirala nnyo ng'omanya egenda kubeera chaos naye kyatuuka ekiseera nga buli omu afuna abakiraayanti ababe buli omu n'akola bwe kityo. Okola brand eyo, kola brand otandika otya? Ntula bwayi. Ntula bwayi. Ofuna otya ekirowoozo ekigamba nti kati okooye okubegerwako ku ssente? Omukulu ono Kaddu Mukasa ono yasingira ddala okundaga nti bali abakulu baali bambegerako naye nga okubegerako kwabwe nze saakinaamu bwa ttoma olw'ensonga nze nali njiga omulimu nenjiga n'ekintu kye nali ndootako gamba nti no kya dansi ate nga ndaba nti ne mu Uganda tewaali muntu yali nnyo awabudde kintu kya Bwakatumu ekyo ate nga n'abantu abakubira dansi mu kanzu kisere baali tebaliiwo oba nga kale neera abaaliwo baali tebakikola nga ate nze bwenkikola ki bwenkikola nkola brand ya level ebyantula bwayi bwenkwata brand ya ntula bwayi nga njikola nga nekkiririzaamu nga ngamba yes kubajjukira we nakola nga ne Kaddu wabawo nga abantu connections omuntu aganyina omukolo gwange osobola okunkolako nga Katumwa nga mukama wo tategedde njukira ebyendagaano byaggwawo kati awo ndi free nagibbayo ng'oli nga bangamba tujja kuwaayo ekyetaano nga ndaba ate etaano gy'amaanyi tujja kuwaayo 10 ngenda okulaba ate akasente kali nnya nno mwattu kakyenva nga waliwo omuntu eyampabulamuko yampabulako recent ko mabegako wayisawo omwaka nga gumu kitundu nga ni mulimu guno bamuyita Galukande Chris wa X Events ne kale kampiteeka ngambe X Events family yonna waliwo ne Senda Ola Jole Udhaifa Captain Ricky bakale eringa team kyava omu ku X yasooka okuŋŋaana ngamba nti okimanyi nti olina brand gy'otamanyi kyeyasooka okuŋŋamba nambuuza okimanyi nti olina brand gy'otamanyi kyenva mugamba brand nagamba okimanyi nti erinnya lya Ntula bwayo osobola okikola nti brand nnungi nagamba ogenda kikola oti olina okwinoonya engeri gy'oyongeramu ku mulimu gw'okwawukana ku banno ababaddewo kintu ekyo ng'akwata aginjiwa mu layini ffe tuziyita layini asooka aginsabula bwe yaginkuba saagiwulira nsooka mpakanaze nezoleya nenga talolo manye empere yange kuba naye nali simumanyi Senda Ola Jole n'addamu n'akiŋŋamba kati ate yankuba esiiwa akuba yakulususu ngenda okulaba ate ekintu kyaŋŋamba ate nga nange nkiraba kikyo mwenge ngwesonyiye nkutte ngambye nti brand yekola sente ngamba nti brand myself right nina kusooka kwagala ate kyenkola nnyo Ntula bwayi brand Ntula bwayi ekintu kyeyasooka okukola mu brand ye kukkiriza nti teri yamusinga Bwakatumwa Uganda bali bonna obazikiza nze nkubuulire nakati kino nkyogera sitidde abatulaba ku KCM live sewaana wabula neebaza Katonda ku kikyendi bane mpulira nze Katumwa asinga abantu baffe mpulira nze asinga olw'ensonga nti buli kaseera ne wemba nfukamidde bwe nti nkisaba nnyo Katonda akinyongeremu kuba nkyagala n'okusinga bwe nkyogera okitegeera nkulu Bwakatumwa kati nga connections nafuna mu bali ze zijja ate kati be bantu benja negatta nabo nti nyina abantu bangi besitamenye nnyo mu kalya yange nga bannyamba okufuuka Ntula bwayi as a brand naye nga abantu bangi bannaye mumanyi nti buli muntu abaako nekyakola ki nekyakwatako naye oba onyumya emboozi waliwo oboga nti ono namulaba nnyo mu kalya yange ono yaliwo nnyo mu kalya yange ontegeera naye nga abantu bangi bajja bakola ki bagoberera emboozi kati Ntula nfuuka brand omukolo gwe nali neesuuze gwali mukolo gwa Rema Namakula ogwo nga gwe gulina okunziza engulu ensi endabe wafuna kasimu saakafuna naye ng'ekyanyamba nga nalina connections z'abo abalina okukolako ku ogwo omukolo the disappointment I got ekyannuma nagifuna ku muntu ate yandibadde nga menta wange mu geemu mwe tuli
yakola ki tukireke naye omukolo gwa Rema nesitagukolako olw'embeera eyo yaliwo eyo kyannuma kubanga tukola emirimu gino nayogera n'ogamba nti neegombako okubeeranga omuntu gundi nti ebiseera ebisinga abantu abasinga tebaagala kulivinga ng'ekizampu bakubeegomba kuba ndowooza bw'oba olina omutima omulungi obeera nga livinga ekizampu ogera n'ogamba nti nze ekinyiga lwaki njagala kinyigiriza omulala nti abantu abasinga mu mikolo gyaffe gye tukola balimu embeera ez'okwogerera bannaabwe waayi nti ntula ne wemba nze nsinga okuba empere mu Uganda nga bwe nkyogedde kuba nze mu mutima gwe nzikiriza kunze nga nze nsi yange sisobola kukola mikolo 100 lunaku tolina ngeri gy'ogikwasa tulina naye nga kkirizagana naye gubanga ffenna tuli ku mukolo gwegumu buli omu afuna audience emwagala muganda wange oyo yagamba guli omukolo gwa banene tegulinnyako bakigatto mani ekintu eyo kyannuma kyanto kyalinga nnyo omukolo teguyingirako bakigatto I felt bad kubanga yali siniya nnyo mu kintu kye tukola anyway sinakati saakimugamba kuba yatuukako ne kuserimbuuza nti ntula kikinga tokyankubira nga yeerabidde kyayogera kuba teyakimanya nti yali yakyogera nokyogera ye teyakimanya nti omuntu gwe yakigamba ali kiŋŋamba kale lwe nfunye omukisa ogukyogera omukolo tegulinnyako bakigatto banaye nayitibwako kigatto nze kipewo kyannumamu nnyo nenga muganda wange ansanga ate netuseka nengamba alinga yagala tujje ngombo nti na jine nti katonda akwe nti ne udinda ko katonda lwali bikula emitima munda nenga nzisaga nnyo kirowoozaako ngamba kijja kuleyininga nnyo ebirowoozo byange kinnume entuka nengamba that's the first challenge I've got in my career as Ntula Bwayi sayeza Ntula Bwayi n'okwebereramu kola kikyo omukolo gwa Rema gwaggwa ngumisinga mu bitiibwa nali ntudde nawaka negomanye nga newaanako ne kukyalo ewaffe ennanga beeyo nga ngambye abantu ngenda ku mukolo gwa Rema naye ng'ekituufu nalina obusobozi ogubeerako naye omukulu ebintu ebyo tubifunira namu waliwo gwe nakola naye conference call bata ku imaginga calls kati yena abyogera teyamanya nga mutwa mu recording nga nze ngambiwulira nganze nize lwabyegaana but unfortunately saabimugamba nti no ye yabyogera pitibwa kigatto omukolo gwa Rema guggwa omukolo gwa Rema mukuggwa nyengera nengamba industry eno gye nnyingidde ate kati muyinza okubaamu abaamakuuli sigambye nti nno mulimu nengamba muyinza okubaamu abaamaki sijja kugamba abatayagaliza wabula nengamba muyinza okubaamu abaamaki abaamakuuli nengamba naye omukolo gwa Rema ne disappointment eyo njifuna mbadde neewanyewaanye ku kyalo nga bwe ngenda okubeera ku mukolo munnange omukolo gwengumisinga obviously balina okuyimba waliwo yennanga bafamire omukyala tumuyita Muteesa alina abawala be mikwano kyange waliwo mbamuyita nete oli ayogera wabadde wenyumya ki tyogera kubeerayo ku mukolo gwa Rema weyita star tewekwekako mu nnyumba ezisiiwa zokka ze bankuba ku nnyama nga zisiiwa naye nengamba wapi kati nga lwokuba nali muyayeyaye nga tebinnuma ngera nengamba kati kale naawe beera wendi nga neekazanga ngenda nengamba kale sibadde kugwa Rema kale negenda obeere kujembaddeko oba naye batandika okukupangisanga katumwa nga nkwata obwakatumwa mbukola ki mbuyingiramu kati obwakatumwa misinga omukolo gwa Rema kyannuma nno naye lwa muganda wange oyo tudda ku mikolo emirala gyozookola okuva ku gwa Rema nina ekibuuzo kinyagala okubuuza ku bwakatumwa bw'okoledde ebbanga brand Ntula Bwayi wali ofunyeko akakisa oba essimu ekugamba nti nja nina okwanjula kwange nenkolera Dubai njagala kgenda naawe bannange mwenna abatulaba nkyetaaga mpulira mwoyo akiyita nkyetaaga nnyo anyway mu kaliya yange ey'emikolo nzija nsinkanamu waliwo omusana gwe nasinkana bamuyita Dennis Kyabaggu
Dennis Kyabaggu ali mu America mu Chicago, Illinois. Aina company bagita Dennis Productions. Omukulu ono Dennis H2 appreciated what I was doing. Nagamba it's new to his face. Ngata kirabangako. Nangamba ebisere ebyo mukolo gwali kasangati eyo. Je nsoko kulaba Dennis Kyabaggu oyo. Mukolo go Broveni yali agutimbye. Nga omwogezi wa mita senfuma. Nenda ba Dennis lyansiima. Dennis mukunsiima lockdown corona we yajjire eyo otegeera. Lockdown eyo yonna okugiyitamu nga talent yempisaawo. Straight from Chicago, Illinois. Bakabejjawe musinkanira oyo. Sente ze walabe eringa bafuwa togamba nti kati ntandise okulya ku sente enzungu. Enzungu sadda muziraba nako gwendo ko kadola gwe dolo okuyita munyo nti buli maka gubeeramu. Gobwire obutuko bukonyerwa amanda mutulonde ebijanjalo. Je nadda ko sala bakuki. Sala bakudola. Mwana dola sadda mbalaba. Dennis wechikaga kuisa mu lockdown yes. Dennis Chikaga mpisa mu lockdown yo musajja. Achimbiri nataka kasende kusende wewe. Chimbiri nenga nange nyine emirimu gye mukwaza kumanyi mwana we mpisa nekalenga. Seisa bubi nganzo kujja nga newayidde. Ne seisa bubi eri bantu kujja nga na tomanya nti omuntu okola ensobi nga tomanyi. Dennis nansima era mwebaza nnyo. Nandabirira ebisere ebyo ngira musudi ya nnyo manyi. Era nakati ayina kinene kyatadde ku bulamu bwange nakati akyaliwo ng'omuntu agira nakola ebimanya ebibeerawo okunyiigamu ne tunyiigamu ng'omuntu ntukwata ne tunyiigamu nakwata nangamba nti kyokoze kikyamu nga naye tankweka. Dennis ne mulabirako ate emikwano bannange kyobula nyina n'okukkiriza mu America nzija Dennis agenda kundeeta. Twogere ku Ntula Boy brand. Olunaku lukeera ne weerawa ku TV. TV weerawa ku mmeka olunaku? Ate kati emikolo gino nze kyekinzijeyo abantu okuntegeera akabadde tokambuuzizza. Kale tukawulirize. Kyekinzijeyo abantu okuntegeera nze nali manyi okuzina manyi okuba dance wange naye nze ampa emirembe atali wa competition. Naye okumanya nganze Ntula Boy eyo byonna mbiyita mu process ya bulamu okuntegeera nkwata nfuna lumwe ekirowoozo nenga nti omulimu w'engeri gye ngwagala nyina okugongeramu ekintu ekipya. Nenkwala ne ntandika okubakira ennyimba z'abayimbi nga nkwatibwa bu video nga olaba bu challenges obw'abayimbi mu mikolo. Kati nze nga bwe nkwata ne training amu bana abanaabuuza kubanga before nze nga sinnakola mukolo soka ne training ababuuza mu bitiibwa ne mbagamba no jatambula boti ne boti kati nga training amu ennyimba ezo eziriko nga bona ezakafulume eziriko mileage ezo. Kati nga nkwata nkola akayimba bali bakayita party after party. Kati bwe batandika okumanyira Ntula Boy yani Big Tree akwata akapostinga. Big Tree akwata apostinga akantu ako. Waliwo omukwano gwange bamuyita Kalondo's Alfred Sembajwe. Kola ku business star. Akola mu kitongole ky'amawulire. Naye connection yange ate naye era musanga mu mikolo. Ndowooza olaba nti emikolo gyo gye gize gindera nkwata nsinkana Kalondozi. Kati Kalondozi oyo nasose ne mupostingamu. Mbadde nkyali ku challenge. Nkola challenge ya part after party. Victoria postinga. Kale nga nyine ngire nyokola mwaka nira kadanske nakubanga nkola bwenti. Kalo mwogezi bamita ishaka ngagera bana azina ngali mu amasanyalaze yaka. Ali ku yaka. Ka video nga katambula viral bichi kati lumu. Bino mbyogera kati maze bitegera nenga nali sinaba bitegera konti. Waliwo show bagita Horizon Vibe. Nga bagenda postinga Big Tree. Kalondoza nkubira. Nangame nchakwagala ku show ya Calvin bagita Horizon Vibe. Wallahi to business ya Kalondoza yasoko kuntwala ku TV. Weba kakuru. UBC. Koro. Goma nyingo genda kumpeoza TV. Ka post ne kalumirawo.
addamu okunkalondoza ngamba kuluna kwankubira ngamba otuuse woliwa nali ntuuka kaleerwawo nga nkubira ne ngaka ngambe shoba gisazizzamu olaba okuswala olwedde ebyalema naswala kati ne ntuuka ku serega akakyaka ngenda tuuka nga sikyaswala nswaza buswaza nga nkola genda nga ntuuka ku TV nga ndaba production nga binyumira nga wallahi yesho gye nasooka okugendako tubisinsi eya TV era mugana ekalondoze yantwalayo ndoze simu ya fulani olunaku olwo nasangako Suuna ku TV nensanyuko mulaba waliwo omuyimbi bamuyita Vivian Tendo nga Big Tree mulaba nga bamuntuusako mu bitiibwa ng'omukulu asanyuka okundaba nga lununze nga ndaba kya bulijjo iyo no Big Tree ensanyusa omulaba nenga ngera nengamba esabo me yampanika kati ngebisali bonze nyumiriza nnyo mu views ye ngabona kanti batade ku Instagram abantu 10 bakola nengamba abantu 10 seye bakulabira vamu abayine emikolo I did credit my man KCM nenga andaza abantu nno sebo TV oje manyi kati ku kyalo nga bateze tulimbe kuluno ntayo tulabe luli babagamba Rema tewachika kyennakola olwatuuka mugondi bwali nene recordinga bulungi ka video mu bitiibwa nenteekayo nengamba lazimira mujaga nayiseyo siikaze nengamba badde bangambe genda kuwanika mikono oba kwatattala ensanyuka show yesooka ku TV show yange esooka ku TV n'omuntu yampa akasente ka transport wamusasula namusasula bamuyita Dante waffe kamutaka gali Dante yampa akasente ako nemukale naye manager yange namugamba muganda wange nfunye kasho ka TV nanga kakasa nimugananga akasa mwana kyakolimba kuba nalimba vuga speed abantu bange nengera kale waliwo olusi byenkola ne bivaayo nenga olusimba vuga mu speed Dante nampa akasente baba lo mtwalo se Dante mtwalo wagumpa ngenda ku TV kati katudde ku byasho shonga tujikubanga naka dance kenze na wenti mukanzu kati ngekire ekikifula unique zebyo nambi kola nembi kolera muki mukanzu ate nga jukira mpise mu basajja abarudde mu game nga bakumanye ekitibwa ky'ekanzu kaneze mu kusooka ekitofu gamazima kyaka nayitirizaamu na kisussa nga sifunye kale nga bona agamba kuwabo kyegamba ndi wakisussa nze kyegambye ng'ekitofu ndi muzibu nze nali problem nganze kasito ngamba fulumya ekanzu eno teyakuteganga etya akali amaggwa kakaga manye enkyuka oli muganda kasita otyo akama atebyanteganga nze ngambi manyi ambisobola osinganya Big Tree ozina mwaka Big Tree kalike yawanika ojukire yagamba nti okuba yaka nensanga bamusudani nga nothing what like has vibe like horizon vibe nga kasiranga akaliko nga soka tuddamu kati nga simanyi nti TV show masoka ne ba setting bulungi nga bona for everything to come out very good nze nga mpala bupazi buli wamu producer wa program kyaka yeyandaba bagenda ne bakona ko mbitibwa ozunga ki ozunga mu kyomo tofuna mukatima nti Shenandi Jimisinga bakufulumisa awe empisa kati nsubudde n'okusuubula nzijje nsubudde keze ezo mu America nyine empisa akabbo kalamba bwe kati nsubwa sho naswazi bwe warema kati nkwata nswazi bwe ne kusho nengona nga kabwa kabine ntula mu nsonda lengo omusajja yange kalondoza manyi kyavanga ng'otudda ne mga wali omwana omye yangambye enzunga nnyo ebyo bwali awo wali bwa story bwakunimyamu awo etandise nasabula endongo nenge kineko man big up on yourself trouble ayo liwa kabi man sho nekwata neggwa nebaza muganda enkalondoozi okuntwala ku sheeyo nebaza muganda wange Calvin okubanga naye yasanyuka okundaba kubanga naye waliwo ka video ke yali ya postinga naye ole kano twakola mulimba balawita Bonse Godfather akalede wewe tuli awe tutuuse musajja nagamba this is the guy I like his work nga stananzijako omukono yampa dimension yantadde naye kuba yalina okwasaganya program mu budde
nakwata nakola ki nakikola kati ekirala kwamaiza show ya Big Tree Rayo bu challenges nga mbukola katuze ku challenge yasooka Empadde FM ya TV ya UBC TV ya gwanga ne ngamba kiki kicho ngamba nga TV egwange endabye ne mane ngamba kitegeza akabadi kakola nozaako luyimba ki unazaako oluyimba lwa mugole lwa Eddie Kenzo nero salukolera mu kanzu wabulenge je nali ngankola kalioke na iya choreography wangu kubanze choreography wange nze mweyiza ng'omuntu just since abusai katana ngampe ideas empya buli kaseera nenkola kayimba ka mugole nena baka postinga ku Eddie Kenzo updates nira nensanyuka kubeera abantu bangi bakalaba nalabanga mu 1 hour mfunye 10.1k views nengamba kyeyongerako abo mukyane bongera okusanyuka kati breakthrough eri wano luyimba lwa George asa nikigozi just today I swear oro waliwo mukolo gwali gwa Shamimu Mayanja azanye emboozi za Marwa ne bawe biko lwenkolyawo ka video ka I swear just nga ne just today wa ye muntu gwe nali naye takimanyi kiro kyengenda okwogera ye muyimbi gwe nali negombyeko okuva mu buto bwange okusinkana wallahi billahi tallahi teri luyimba lwe kuze nali njagadde koze yali ayimbe nga sirumanyi mu mutwe naye emikolo gye gyandetera omusinkana ate nenebaza Katonda nti namusisinkana mu ngeri eri beneficial gyali ontegedde blood etali nti nno ndi muntu wa balance zenga bona agamba kuvimba na muyimbi kulaga nti nno njagala kunteeka kunange mu video nvimbeko n'abakabi never wabula natuukira mu budde obutuufu before nga sina ka video kali kalinga nga katambula kuba yenga yo muntu a postinga he appreciates he's the guy who give you a mention with no reason kubanga akimanyi nti okwagaliza kyekisinga man bwe yampanga mention kati omuntu singana ku mukolo gwali buloba George nga musinkana ko mukolo gwali gwa Abdallah ne mchala we balina adwe bagite SBadwe ngatukwa tusinkana ko George nga mugamba yenze yakola akagundi ako nga ngamba ojja kujja kuki ku house tuogera mpa business card ya Blackman nga nginde wa George era nanyanyiriza mu bitibwa nangamba oze kale nekigwa nangamba ojja kuddencha nenga jukira ku ka video kakola ki kali natuka ekiseera nga mu video mukola nnyo waliwo kati nga mukola challenge ezo mwenajjo okuba nti erinnya lya Ntula bwa ilikola ki lisituka erinnya lya Ntula bwa mu kusituka natuka ne ngamba nti kansooka ate kati nkomyewo ekintu ky'ababiri negatibwako mukwano gwange muganda wange bayita Nyanza Akibu munno gwe nkuba dance naye but unfortunately Nyanza Akibu tuli ba Luganda fenale tulina talent y'okuzina netandika okukola ate challenge za George ezayiswe yakubala wali lukyaliko nga ye release ikali yalinganga oluyimba lwe yali yakate ebiseera ebyo katulukonya nnyo mikolo biki abantu ngabanga mutabani wa George nenga ate bamayinti nakolako ne ku challenges before ontegeera nti ye ono ya appreciating nnyo bambi ngalaba kirungi ontegeera George nabanga akola ki atekayo waka wange George na boosting erinnya Ntula bwayi nga buli tubeera netugenda ko ne ku show ya Valentine yali ko NBS nampa mention wallahi maana gwe nagamba ladies and gentlemen let me introduce to you Ntula bwayi gwe nali nzina bwe nti nafuna feeling gistawulirangako nengamba omuntu gwe nali ngamba sinasinkana ko obulamu bwange nga nze n'abantu ku Kiteegomba bakimanyi era abasinga bajulizi bange nze nga karaoke nkola nyimba za George nze nga ntuuka ne ngamba abantu balifika n'emmere ku mukolo gwange naye nga just day kwali ayimba naye nga ate musinkanye mu bulamu Ntula bwayi emboozi twagala okugiwumbawumba njagala
njagala twogere ku oyina vibe nina vibe nali ntudde waka nenkwata ngenda okulaba nga ndaba omwana akoze challenge eya weekend mwali babiri ne munno twogere ku vibe ya weekend Eddie Kenzo ulimba lwa weekend mara weekend right lunafuluma video nenga lufulumye audio nakola ka challenge ne muganda wange Akimu Nyanzi nendo nakakamukake omayinze njogera kati ng'omuseza alamize sowani wamukako kukola challenge ya weekend nze nkinjize kankoyite kumuka kubage mazima na yakimanyi nenga ye muntu kale gwe ngamba ekintu nga nanti yamanyi muvuga speed ngasoka na akireka nenga bwate bwakiraba mu nga kirimu ensonga ngakikolinga netukola ka challenge ka weekend yako nzija nto okulabikira mu video eyo waliwo driver wa Kenzo bamuyita Nabira yalinga andaba nnyo nga ngoberera without my knowledge kati mubwe yandaba kona ngamba entulabwayi nentulabwayi ino nzija ntato okufuna enamba ya Nabira najifuna na kumukwano gwe yasomanga na yeyo kayunga yo bayite na Magabi olumva kwa bamuyita Kisamu musizi pwefune namba yani ya Nabira ngasema yinti ate Nabira avuga Kenzo Nabira nga bichi bino byalaba status alaba ka challenge kati ka weekend nga weekend na forma video nganza kwata ngamba ntitwagala olabikire muki mu video munange Akimu kimuhango leo sabize tajja kudda muzikola Akimu ngankwata mugambo wayi batu isokola video ya weekend Akimu ate naye akitwalanga kyakusaka chokanga golabira Akimu ate video yalabikira inze kati mazima nkubulire nze buli chance je nafuna nga sajizanyisa yadamu kulaba nze nakulanga negomba abayimbi bano wamanga George Kenzo Amilikwezi era nze mukaliya yange George akugata ne Kamilikwezi wabale nnyo obulungi obutagambika Akimu agana okukola video Akimu teyagana kukola video wabula yamanyi obumulumulu bwe video ngina njikola ne muganda wange bamuyita Robin video mukujikola yarebona ku video ya weekend eyo nga Nabiro yamaze chikola walo no mukyalo mulalo w'amaanyi era naye yansobozesa ku video eyo kulabikiramu bamuyita Fab ba yalinganga ye personal omuntu kalenga bona agamba personal assistant wa Eddie Kenzo bamuyita Fab yansanga ku album listening ya Made in Africa omukyalo li yampita engeri gye yampitamu bambi I felt mwagala nnyo engeri gye yakyogeramu yangamba mwana gwe ngambadde nga nkunoonya nagira nenebaza Katonda ne ngamba wallahi Katonda w'amaanyi nga mutima ndabira ddala ebintu kale nga bona bitambudde waka atambudde gwenzize nga nkola muhaso mwempise then ate nentuka ku kisinga Fabu ne banteeka mu video ya weekend kati yake mu agisubiddwa takubira kasimu Akimu nti video wayi Akimu Akimu wange ngensonga nno gyawambu teyalina transport nze kamwoki muno yakuweereza lwaki ete omwereza mutwala nante bagamba Katonda ayamba yeyambi naye sooka olage ate weekend yali video ya kusatu waliwo gye twasooka okukola ya energy ne Chameleone naye nga nze nakulaba nga Chameleone ye heavyweight si bwe kiri Chameleone nga baŋŋamba nti ye heavyweight championship the legend nga ne olaba ffe twakula gwoyogera nga twakula nga bw'ofuna akafaananyi ne star noka posting nga lugendo ofuna views nyingi ku Facebook oba likes nze nga buli George angatta ne tukola project ya energy ne Chameleone nasanyuka nnyo okola ko ne Chameleone tuli mu kushootinga video ya energy Chameleone nangamba tulabwai show them eno kamera ge maanyi go nakamba ani akyogedde
Nesabule biguninga kinyonyi kya mu bbanga nembuuka embata nemba kwasa omutonzi. Video zifuluma. Togere ku time moment ya video zino okufuluma. Already behind the scenes obaddeho. Kati waka. Nojira ku TV. Kasoke nkubulirewo kati ni ku kijja kiti atenza okugenda mu video ezo. Mukola challenge eza George ennyo. George yalina yo project ya energy ne Chameleon. Ontegeera. Eyo project gye yalina ne Chameleon batuuka shootinga nga ndi mu Blackman. Nenga siri nti na signinga ne Blackman but I'm doing business with Blackman. Nti promoting enyimba za George Mikolo in a way oba in any style. Nenga na yenze champa ampa abantu be okundaga nti no tulabwa I did this work from volenti ba customer bakulabira kuyera emikolo egisinga egimungi funye nnyo kuye kunteekayo. Kati kyatuka ekiseera nga bagenda shootinga video. Bwe ya shootinga video eyo nga bangamba tugenda kukola. Ninesunga nze nga kodo sebaka. Ye video gye nasooka okulabikira mu bitiibwa nga ya Chameleon negomba nnyo kuba ekitegomba n'otugu. Lunegenda ke salamu ruve salama nga oli mu video ya Chameleon. Nacha akabi. Kati jukira nabeli mu game yaabwe. Eyange ya mikolo nenjigaseemu n'endongo. Ontegedde ndese ekintu ekipya. Ontegedde. George akwata akolo liyimba namba mmeka? Oluyimba baliyita Omunva. Era akwata nteekamu. Kati awakimu alabira nti asubiddwa. Okitegeera asubiddwa video ya energy. Tujja mu Omunva. Tugikola na Akimu. Eyokusatu yali weekend. Muganda wange n'atajja. Ate nga bwe tubeera ababiri baganda tuba bazibu nnyo. Tuba wallahi gamazima simanyi ne wabaawo calling eyo gye mpulira nga tuli babiri obebeera ya Luganda nensanyuka ne ngamba nti yes we are doing something. Okay, ntulabwa nga tuyingizaawo Akimu njagala okunyonnyola eri abalabi ba Uganda enyuma. Kimanyi buli mulimu gubaamu ne challenges. What are some of the challenges z'ofunye mu brand yo nga ntulabwa ino bwakatumwa? Challenge nze gye nfunye ng'omuntu. Kale oba challenges kanze gattirewa mu bungi bwazo. Sigenda giteeka ku nze kakuba sinze kali mu game eno. Wabula lino eddoboozi ndikozesa nga ndiweereza eri abo abagala okujja mu kintu mwe tuli. Nti jangu n'okwagala. Ebyandibadde nga challenges. Gosaba busabe Katonda n'ogamba singa mbiyitamu. Onfuna. Ne challenge ey'amaanyi gye nsanze. Nti abantu abasinga tebatwagaliza mu game eno. Naye obutayagaliza bwenjogerako buli nti olitajja gamba direct musikwagaliza. Naye wabula ye muntu ajja okugenda mu meeting awulire nti bayogedde nti Katumwa yentula bwayi. Agambe ha ntula. Lwaki temuleese gundi? Gwe Katonda aleese oli okwogera ku ntula lwaki tayogedde ku oyo gw'oyagala? Njamukubira mu buuzi. Ontegeera nti bana tekiwomera matama abiri nze ntona nembanga kunkumula nenga mala mu binika waliwo gwe bitanyumira. Nagawo yezinya biki. Naye omuntu waba alina omuntu gwayagala muleke. Bannanga abagole na advice. Leka muntu kusalirawo kugamba nti nonze nina omuntu asinga. Naye nga naye mu calling yo ng'omuntu. Oyina omuntu gwogamba nti yes onakimala onakinyumisa onajja kinkolera kijja kunyuma. Kubanga ebiseera ebisinga kyekye kitta emikolo. Olw'okuba oli teyayagaliza oli. Ne weesanga nti tebaleese Katumwa amalayo oba tebaleese Katumwa anyumisa wabula olw'ensonga nti nno igwe oyina empalana nange. Okitegeera gwe oyina omwogezi gw'oyagala okuyisaawo. Oyina gundi gw'oyagala okuyisaawo olyeko ebiri. Ekyaliba ekikyo kiba kikyo. Okay, akataleke kantulabwa nga sinakuta kuleta Akimu. Wali osinkanyeko ku mugole anyiiza? Nze nesenga gwe yatemako oluyi. Ono ali kuki? Ebamba ndula sirapu. Senga kuba oluyi. Omunyankole agira bakanteera oluhima. Omusoga akuyita ku manta. Abali ku Uganda enyuma mbadde ne Ntulabwa brand. Senga. Ngubuziza mugole taliyo kati mugole taliyo. Gwe senga yambandula kati ne kimbanduza mazina gange yalina Katumwa owe tubadde twogera ku wano.
yalina katumo ogwe yali agala mu meeting bayiseewo nze nyini nzija nzunga ndeeta okwemola ngenda kati katumo we malo mukuba empera adda ku ttaka nze ngenda neeyogereza ku ssenga oyo simanyi nti yali aleese katumo we gwe baali bawaana nyina mukwata kubeyanga gwe ngamba maama naye okumanya nakuzibwa maani asooka neŋŋamba ennaku gye ndabye mu mulimu guno kana akasonga kanafu nakkakana neŋŋamba ono omukyala mukulu bwe muddiza yesenga w'omugole ŋŋenze mu kkomera naguma ne siraapu yange naye namubuuza ekibuuzo nakati kyemmanyi waaba alaba ali kijjukira namugamba mami ku myaka gy'olina kyokoze kikyamu kati waliyo embooka esinga eyo. Ladies and gentlemen, once again, njagala okwanirizaako oli ku Uganda enyuma omupya njagala okusubscribe nga nawe omukadde sharinga comment box nagambye nti weeri tutambula ne KCM mikolo abakugu mu kwogerera wamu n'okuteekateeka emikolo balina abogerezi b'emikolo abakugu okuli abogerera ku ludda olw'abataata kugatta oludda olw'abako bakatumwa abafumbi abatimbi ne ba DJ bonna kogata ba Bin Hussein Vehicles Company Limited abasangibwa ekireka kutiga investment bond abashipinga era abakugu mu kutuusa emmotoka ezikozeko n'ezimpya okuva mu ggwanga erya Japan. Genda ku Facebook onoonya Bin Hussein Vehicles Company Limited oba Bin Hussein Semwogerere. Ndina Ntulabwai brand bali babiri nga emboozi ya Ntulabwai omu bw'ogiwulidde. Ntandikidde ku Akim aneegasseko ku ddakiika eno. Akim lamusa ku batulaba. Batulaba mbalamusiza mwena era nga ndi musanyufu okulaba nga bampadde akakisa kano nange okubaako ku TV. Lwaki omusajja akubira amasimu nagamba tugenda walabanga kirooto? Wabaawo obusongasonga era nga obumanyi sisobola kufiirwa mukisa gusooka n'ogwokubiri n'endala. Kantandike ku opportunity yasookera ddala gye namisinga. Yankubira nangamba Kimu tulina video. But the opportunity yasookera ddala yali yaki yali ya Justed Energy ne Chameleon. Nangamba okimanyi gwe okubeera mu limba lwa Chameleon okimanyi tukuze tukola ki tukuze twegomba Chameleon. By the way nange yo muyimbi gwange gwe nkyasinza okwagala Chameleon nga mulaba mpulira essanyu. Nangamba Kimu tulina okukozesa guno omukisa. Yes fine yakingamba kuba yakingamba nga tebana nakola video sigamba kyajjawo buzi naye olunaku lwe yankubira nali blast kitegeeza nga tisina mu kasente kasobola kuntuusa we bagenda kukolera ki video. Yangamba Kimu video jangu osobola okujja wano na wano nengamba ekifo kye yangamba nalisi kimanyi kyali nnyo mu matu gange ne mugamba kiririddawa ye okujjawo kisaananga meka nagamba funa bodola muzenze njibulire wanagamba sente tulawe batuyita nga siina wano sente. Nangamba Kimu wadde tulina setosa yiya sente ku opportunity eno bakugamba opportunity eri wano Chameleon ne Gulu ne Justed yiya oba togenda yiya nze nkutadde yajja kojja simu nisiganga mbirowooza mingana naye mazima biki naye nze okuva mu buto bwange bwonna era ne abazadde bange sawa zino bali ku TV bandaba bakimanyi. Era ne munnange ono yakimanyi nali nkimugambyeko. Sometime tulina okulwanira omukisa ogwaguze, sometime olumu ogulwanira ne gugaana sigamba nti noba togwagala. Kati weyankubira na trying kyensobola kubanga ekifo kye yali angamba ogenda mu gwe mba nfunye picha okutuuka ku yali angamba yali nakosinga bamutwalo gumu kitundu bagumu teekako n'okukomawo kitega naye okukomawo kyandi bali kikulu kuba batero tuwa transport oba yinampa. Kati kyalema nalima okufuna izo sente nengamba ogwo gukoze ki gufudde lwansonga n'ekintu kinalimu nalaba nga kitambula nengamba mba missinze eno nina hope kintu kyaffe tujja kufuna ki kubanga wetuba tukyali wamu tujja kukwatagana nasobola okusuba ogwo naye era nafuna omulala kati omulala gujja bazawo omulala ogwajja gwali lumba ki munve olumve olumve weyajja yankubira era kyennyini kyeyakola era namugamba era sikola ki siina sente. Nangamba Kimu wona asubwa guno leero gwe nzinja kuta
nalwana yo nagamba kandwane kasauli okuta ya okunta yali ategeeza tagenda kunta mwangobedde ddala naye yali ategeeza okumpitira ezo ebityo nkutadde gwe olina ebikulaba then natryinga nnyo nafuna sente babawe olunaku olubalwalyo najja mu lweggulo nga bugenda kuzibana nekisobola okukola olumva navaayo lumva yatambula babawe wakabiri n'owulira otya nawulira bulungi lwa nsonga level yali eyitandise okukola bakubira kasimu nti abange mutege TV anze sitera kukubira bawaka ekyo kyo bakimanyi nakati okujjako ebintu byange byentera okufuna ntera obiteeka ku status yange ne ku Facebook abewaka sitera balaga nnyo kyentuuseeko lwa nsonga kale mu maka genvaamu siga akabi nnyo naye mulimu ate ye ansinga erinnya bamuyita Yunus Sentamu ali mu Uganda Cranes kati kwegamba mukulu wo mutowo mukulu wange nze muddako then sitera balaga kubanga kati wali ansinga nembalaga naye era nga level yo tugikoze kati eyo chance we nagifuna nagikozesa nensobola okukola ki kati chance eyokusatu eyo yagundi yani eyagundi awo wali ensonga eyakenzo wali ensonga ntula ankubira omanyi ntula atera okunkubira tukoleyo kano omanyi ntula ayiya nange njiya naye ntula ayiya agamba Kimu waliwo olumba lwetwakola lwali duduwe lwalwani lwetwakola lwali lwa Chike era yajja bwatyo nangamba Akimu nyina kachenyi kitwakola bikibi kino olumba lutambula nnyo abantu balwagala lwakuzaala mukazi alina okubanga alina kuzaala bikibi na tukole bwetti by the way nze ne mugaba nyina chosen beki lwenjagala lujja kikuba okusinga olwo nagamba Akimu obimanyi olumba soke tukole luno lutambule ani asinga amaanyi awo anti kati ebisale ebisinga mpuliriza nnyo munnange lwa nsonga buli wembera nga nzimbye nnyo ne mulaga nti no nzimbye nnyo ninza osuula emikisa zange zenjagala oba achieve zange kale targets zange of course ne wemba ndaba kino kyekimpisawo nendaba nga yagambye kino kyekiyitawo mba nyina ogenda naye lwa nsonga yemukulu kale si ye mukulu wange kuba nze musinga emyaka naye yantegeerera ebiseera ebisinga ngamba tukole kino olumu muwabulamu olumu nakigenda naye kati twakola eyo challenge yagipostinga netambula nnyo fenna twali balubuta kantu ako just idea twaleta idea fenna then akatukatambula nangamba omusajja naye ka views kaseekona mukke emulalulira ddala nakubesa mukyalo kati bweyankuya nangamba Akimu kale olaba nali nkugambye simanya biki ngamba chosen beki olimba lulu lutambudde akantu kalabe nansindikira link gundi nenkalaba nga katambudde then nemanya nti no sometime wabalese ekintu ntira nnyo kiwaki kati yajja nankubira nangamba Akimu nyagala tukole luno olimba luliko Ed Kenzo obuntu bwe butambula tukole challenge ya Ed Kenzo by the way yali alina nebiviri byajja nabyo nga netegese mu bitibwa nangamba tukole era olunaku olwo nyinyi njogera ekitufe kyaliwo nakolanga we yali andagidde ntukola training ne mugamba tukole botti naye naleeta manyi ebintu byaffe otwa tubikola sigamba nti nonze ndeeta wendeeta nalaba nga kabayinze tukakola waleeta nenda nga kabayinze tugatta endowooza nsonga ffenna tuli baki badansa then twakola challenge kati mweyo challenge twagikola nga tebanafulumya official video twayombamu manyi ebintu tutera oyomba naye wakuba ekitero tugatta ekyolugano omusaayi kintu omusaayi kitugatta nnyo era singa si musaayi singa nayawukana noono muganda wange bingi byetuyita bingi naye bingi byendabye bingi bamwogerako ne bagala omungi awulako kitegeera naye omusaayi kikulu era abantu bonna ekino mu kitwale gyendi mbeera noono naye ekintu omusaayi kigatta nnyo mu mirimu mu byonna omusaayi kintu kikulu bannaye mukola rehearsals tukola rehearsals musajja wange yali alina kyayagala nga nze sikyagala kati waliwo yali atukwata bamwita Dani mukwano gwange era mukwano wange nyali mukyalo yali azzeeko awo biseera ebyo then nakwata ka video kati mukwata ka video naye nyina kyenjagala yakwatemu okitegeera oba waliwo ekyatutabula awo ne tuyomba kati ono ye naalaba embeera eriwo tetugenda kusobola kukwata video eveeyo
Akim Dani katwayamba ne Dani onagamba Dani leka akole kyakwata kyona akwata kyekyo tugamba katusabule bwe twasabula akantu katambula Kenzo yakalaba katambula omanyi ona ina link nnyo kunsinga linkinga nnyo ayogera nnyo n'abo abanene then Kenzo nayagala tukolere mu video eyo nagamba mbagala nga omwali ngawe mwali mwambadde kubaye batuusa obubaka obwo kati ono yennyini era yakiŋŋambako nangamba Akimu tujja kubeera mu video biki kati ntula tangambangako tujja beera mu video eyo okujjako yaŋŋamba akantu katambudde ako kennyini kati nze neekanga video naye mu kwekanga video siriimu naye nga ndaba dansi yonna waaka waffe kyannuma kino njogera mazima kyannuma lwakuba ono wa Luganda kyannuma ate sawa zino ng'erinnya lya Kenzo musajja amanyikiddwa nali nyina obeera mu video eyo kyannuma kino nkyogera ffenna muganda wange awulira tewakubira munno ku shooting weekend teyankubira ne okumanya nakuba kubanga olaba kati gundi concept etandika etya kumanya katikati kasoke nkirambulule bulungi go kifune mu image inze nasoko kumanya olimba lwa weekend sibwe kiri nenfuna olimba lwa weekend nenstoka nenva esalama nengende zana nganguze n'ebiviiri ebyokukolera mu lazima challenge bajirabe tukole ki kuba n'okusharinga video challenge eyo na sharinga tuli munani babiri bwe bati kati kyenva ngamba Akimu nti ka video bakaze ki bakafunye ne bagatubere muki mu video wallahi gamba zimu okulimba kubyo okuyonga wakikayera bidde namukubira ne betubuuza Robin yani Akimu ne mukubira ne mugamba muganda wange weekend bagenda jikwata shoot okitegeera ekizibu kye nafunamu nga miscommunication yandibadde amate yandibadde ona ku last wiki mutu shootingira video ya Kenzo ku Lwokuna ku Botanical esimu yange bajiba ku lwakumeka kati nza unenzira ne mu mirimu omanyi kubanga mulimu ku mulimu ye nendowooza munenze nganze kuchenzi jukiranze nganze muganda wange namuyita nimukubira nimugamba kubanga challenge ndoza twagikola ffenna gye balaba kati wabulawo communication wakati awo obandowooza kirabika kanjogera ekituufu ekiri kati njogera ekituufu nga tunakola oluyimba lwa Kenzo nga tanakulukola oluyimba lwa Kenzo nga lumaze okufuluma bwe namala okulanze kyannuma saamubuulira tino nga siriimu lwaki tewankubira saamubuulira kati tuli ku mukolo twakola omukolo najja ng'ayogera omanyi nze ntera omugamba nze ebyakabisi bitwalanga byaki twabeera ne Jostede naye akimanyi twabeeranga naye nga nze mutwalanga muntu wa bulijjo wiki abantu abasinga babalaba serebu babatwala nnyo nga ki wiki bawulira okitegeera naye ffenna ku nsi twenkanankana lwakuba ntino Katonda yawa bless omuntu n'amuwanika eddaala nogaa kati ogundi ayise wali mujje mumulabe nemuwanika naye baba bantu nga ki sigamba sina gwe neegomba oba sigamba wano ansingako yes kibaawo naye nze ebiseera ebisinga siwanika bbangu kwabo abantu kubanga nange nina omuganda wange serebu naye nowabeere waka mbeera used nowajje waka ku kyalo mbabyange naye muganda wange kati nze nyina ekintu ekyo si mu byo bakibi sikimanyi naye nze nkiyina nganze ebirungi sibitwalanga birungi ekibi kale kugamba ekyakabi sikiwanika mu kyakabi kati yaŋŋamba Akimu twakinyumizaako naye story nemugamba nze sitwalanga era obeera ne gundi ne Jostede ebyo omwagala yes naye nze si nnyo nange tebintwala nnyo kati obuzibu bwaliwo ntino yakiteeka mu mutwe nagamba Akimu ntera omulaga nti no tulina kukola kino na kino tulina okubeerako ntino tulina otutuuka sometime ye ebyakabi tabirabanga beki tegeeza kati video we yafuluma twali tugenda nawa by the way twali tugenda kusanga Aruna yali alina deal gyatuwa nga tugenda ku hotel eri awo Makinde okukirira nga tugenda ku meeting na Akimu omanyi lwaki nakuma video ya gundi ya Kenzo saakukubira saakufaayo
ne mugamba lwaki Hakimu ekintu kyewangamba nga tuli babino ngamba gwe byakabi tobitwanga byakabi nayagala nkulage ntino ebintu byakabi biba byaki byakabi kyovana kumma iyo video kuyita okirabe ebintu ebimu bigenda kuyitangako nze njogera mazima ate nga kituufu kyangamba yes kituufu ne yali kyansomesa yes naye mu kyantokyalinga mu budde obwonze bukyantuukirawo kyannuma nangamba Hakimu nyayagala nkulage nti nno olumu enkubiranga essimu n'oba tolina fubanga nnyo okulaba okola ki ojja kubanga bino ebintu zikwatagana ne ziri ebbiri ezasooka okukola ki okugaana video ya naye nga eri emu just nafaayo nnyo naye era singa era nayo sosobola faayo oba ye kunsindikira transport ki nayo nanjirunzinze nateekamu nengenda ku video kakati ntula bwayo isa omusinkano ti ndi mu kyalo omanyi nange ndi nkoze ku mikolo naye nga nze ali simanyi Katumu oba yaani ndi mu kyalo nali nkola karaoke nga omanyi bino ebya karaoke bana bakola abepanga ne bajjayo ebiso ne bakola bino nga byenkola nze byemanyi ntula nga ye ali ino mikolo ntula by the way mvudde wala nga mufollowinga video bwe kubanga butambula okuva mu buto ntula ye video butambudde era bwoba obulaba video bwe nga akyali muto bulimu amaanyi agalimu oba kugambe ntya kinga kati ngaffe omuntu feeling ababiri engije mutwala mwine engije mukola nga kinyuma naffe nange winalaba nga sinamwegattako winalaba power ine ekintu ngola dance akola kano ngolaba kirimu okwaga sikibya kukaka nnyo maanyi kutuyana ningolaba akola obuntu bwe bunyuma bulimu ekintu ekikusikambo omwagale byekyenga ba blessed kuba abana bangi abakola ki abakuba dance naye ekintu blessed yaka musayi so musisinkana kati mbera mbya karaoke bikinkola naye kati nga ntula yajjako mu kyalo waffe uyajja mu kyalo ntusinkana ntukolako ku bya karaoke ebyo twakolako ku bya karaoke netukolako abantu twakola by the way show ekyasinze okukola ku kyalo kyaffe ye show ekyasinze twakola sente zitakolanga abantu bana bagamba ina muganda oli gwe mwakoze naye by the way nze nali nyine erinya mu kyalo ngaze by the way kanjogere ku kyalo kyange abantu bekatwe seno e Kampala wali ekatwe eri Kasese ekatwe Kasese yo kumunyo leki katwe nze je nva era ne Innocent Mjava kati nze nali nakiwambe eyo nga segoma nakujja mu Kampala nga ndaba erinze nze ndiko yezo star go saje abasajja bali eno ninga nze ngano ninga bazadde bange olaba kati kijja kitya nsinkana ntula yajjako lumu n'ava era nga sikyuse mbu njagala kumweyunga ku nengambira ngampinga kakwite kupinga ngamba nange nina wendi nange neno jendi nange ekikuba benfuga kati bana abana binali nkola nabo bino byagunde bya robot bikinga twepa bali batwita SDU then ne bajje Kampala ne bandeka mu kyalo obandeka mu kyalo ekibuzi ni kitambula nnyo abana nga babeera mu jemo olimba lwa jemo ne babeera mu lulimba lwa tupsuzi mama ali mwambala bino byovulovulo bambala ne bambala costume bityo kati nengamba mukama bana abana ate nga yenze nali mbasinga abaana nengamba naye nze nsigadde eno mu kyalo ne muzadde wange yantuzanga Hakimu okola ki bano babo bagenze obasinga kikola bali mu TV kati go ogenda kijja kuba kitya nemanga mama anze na tosiriwa ninga mama nyaga kubeera nawe nagamba tosiriwa lu muntu mukulu bawaka osiga bawaka olubasa ogirinyadde kati basi ekyandeta nakyali kirala kyali na kirala lajja basi kituufu kyali kirala nnyo ekyandeta ekyandeta byali birala kati mama nga mpushinga abantu banjogerako nnyo abaana bakoze video nange ndaba ekifaananyi kirabako kati nga njijja nina ebintu binayinza okugula eno by the way nayinza egula poloti yange eno muki mama nakwala nina poloti mkyalo nenjitunda nga sijagala nenjijangula eki poloti eno mu Kampala nga yazimba mu Kampala kati njijja ntuuka mu basi bwenti okumanya omukisa gwali gunnungi okujja okweyungana muganda wange ntuuka mu basi bwenti nsanga muganda wa Ntula nate naye muganda wange bamuyita Mawejje nga nsanyukira nnyo by the way bano batwagala nnyo family yaabwe Mawejje nga nsanyukira nnyo mpaka Hakimu kande baga Mawejje ngamba Mawejje storage
Ninganga nkwata ngamba mwana ntula akunoonya yambuza kono ntula akikuba alina oluyimba lwa gundi pate after pate lyakuba mu mbaga kantu katambula ne mugamba nange nyina akange tolakaoli yako akashiba banzala bakunamira atambulawo kati ngamba nange njaga kulaga nange nyinawo kye nyinawo nangamba wallahi ntula akunoonya agala nnyo kati immediately sawa ezo nakubirani nanga kamukubire togereko naye nayogera ne ntula bayo kati nange kati namanyira lya ntula linkutte nnyo lwa nsonga balikozesa nnyo ndo kwanze muita junior kati byachuka byemukolo tumita ntula ne bamukubira nenjuga naye Hakim oliwa immediately yawo ne mugamba ndi wano mu Kampala naye muganda wangambe bichi onjaga na Hakim ngawoze muka ne mugamba kati nzize naye ngenda kubeerera ddala ino wa mu Kampala mchalo mvuddeyo olwo nga ndowooza nabiri abana bakozeeko challenge bannange kati nangamba Hakim ngawoze tugenda kukwatagana tugenda kukola ki emikolo tugenda kukola Hakim ngawoze ne mugamba iye tugenda kukola era nagenda nentukira wa muganda wange oyo asamba omupiira nembera kweyo kati ntula nangamba nja kujja tusinkane tukole ki tutuule twogere engeri yetunakola nga simanyi na bya mukolo by the way nga sina na kujja ntino nsinkane ntula yayagala kuba nali blasting nga sina kyemanyi ku byemikolo nga simanyi senga bamu briefinga batya ye omugole afuluma emirundi emeka sibimanyi nze mbiyize ono nga yabiga nze nakabiga kati nga challenge eriwo nga ndaba engeri gyazini ya mukanzo akikola atya kubanga ekintu ekyo kizibu bana ekizibu si buli omuntu nakisobola okuzinira mukanzo n'ojjayo move kuba wali move ezo amaguga gatambula ningamba kijja kitantula n'abanga azina kanzo ne amagulu galabika nga move ogiraba ne binyuma kuba ekintu ebika omuntu omubiri naye olaba binyuma then kati nga binyino yiganye n'okuyiga nga bogezi bayina ebintu bibogera bipya nga nyino nga sibimanyi era n'omukolo ogwasooka gwampa challenge gwe yasooka okumpa baza wenze nasookera mikolo za amaanyi za musajja ono nalikira mbere kanga ye yasuba ogw'amaanyi nnyo gwayita ogw'amaanyi nnyo ampadde emikolo egy'amaanyi ono nenkola ki nentukira mikolo nga batimba bulungi singa va kubiri nga ndaba entimba yange era namugamba walayi batimbye olimpulya n'okulinnya wali batimbye ntyabo mazima nga wanyirira olunaku lwa yasooka waliwo mami waffe omulungi bamuyita Natolo Hakim yalaba mami Natolo yasanyuka nangamba nendabye Natolo nekirala ekyabayimbi kyo natandika olaba abayimbi mu ngeri eri surprise okitegeera kubanga abantu abamu abayimbi mu kyalo nga bajja basasula busasuzi sente ne batujja mu sente naye wali nalini nga yinza ate mutwala gyagenda okuyimbira nga mbuuza katumwa nje saawa njije nga yinze mukwasa omuzinda omanyi ekiba ekyo okiulikika ekintu ekyo kagamba netandika okuwulira ebintu mu bwangu bwesitategeera by the way netandika okukola ne muganda wange nandaga nti kino kikola bwe kiti naye nga tiyabimalayo byonna ng'omanyi naye ekintu kyenzijukira ku ntula wemba nzeeko emabega nayogedde ku kyoluganda n'ekirala omuntu gw'okozesa oba tosobola mubuulirira nnyo sometime olinza omuloozinga nze ntula singa tiyambuuliriza nnyo nambulira nnyo kuba ntula buli kwekyusa yangamba Hakim kino kolaba oti empisa ze zikola ki buli wonajja ng'olina target ya sente manyi eno field erimu ki sente buli wonajja ng'olina target ya sente mbo Hakim omowulidde tukutudde eddiiro mitwalo 4 n'oziwulira ate nze nenkuwako oba 10 oba nenkuwako 8 n'owulira nga akatima togenda kusobola kukola kubanga ebintu bino field ekyulimu eri challenge nnyo ojja kulaba nga kikubo olinyanganze kubanga nze bwe najjira nali ebintu ntula byakola nali nsobola obikola naye nga simanyi obikolera mbudde ki na kiseera kiwo ekyayagisa kubanga kati nze nazinanga nnyo bino by'amaanyi kati nangamba ebyemikolo si byakwekyambula nnyo bikolo kiba mukolo gwa kitiibwa teri byakwekyambula kyova dansi waffe ali smooth tuzina ekintu ng'okifiiringa kusinziira nga otulaba ninga nabiri ebira tusobola okwekyambula nze ate nali batabu nga Nyamale Gomez nga tuwumba Hakim kogatta ntula brand ntula boy what is your bad experience mikolo your worst experience ever okujja tufuna challenge sometime okujja ku mukolo
ne bakusala size before kubanga nga twakajja bwe tuti omuntu ayinza okujja naga Katumwa nga tanakulaba kyokola nenga tanakukiraba nagamba Katumwa tutwayise Katumwa wano ani yakuleese nagamba mama eyandese yajja okunza kuba tufuna emikolo nga zanjawulo waliwo akuleeta nga ye yasazeewo okukuleeta waliwo n'okujja nga bakusasulidde abewaka bennyini bakoze eki nga bamanyi baatuula kati waliwo omukolo gwe nafunako era ogwo sijja gwerabira nalina waka ne bankubira essimu ne baŋŋamba Akim batawe DJ yankubira Akim omukolo gufa Katumwa tewali tebamanyi senga tanya kyamanyi batawe ntula yasoko kunkubira nangamba Akim gun DJ bwati ayina omukolo yali DJ ani DJ Arthur nangamba Akim ayagala ogende kuba nalizana ngomukolo bagwali awo kumpi awo waggulu nga ku Freedom City ku Stella na yanguwa omukolo gufa na yangwa nengulula awo mangu nentekamu nengenda ku mukolo natuka ku mukolo batandikirawo kundaga mbeera mbi naye ng'omanyi ono yantuza yambulira buli kimu si buli omu agenda kukwagala ng'otuuse ku mukolo wabula gw'olina kuba nga oli kaamu kitegeera omukazi yaŋŋamba nasooka kubabuuza bulungi nenyingira gye ngenda okwambala omukazi ate gwe konze nze Katumwa agenda okukola nasooka nababuuza nze Katumwa agenda okukola ku mukolo guno Katumwa ani yagambye twaka ningamba Katumwa abaddeko bangambye tamanyi kyakola kyovola nzize kati ng'omanyi naye nyanguye nga n'enviiri ziteredde nembaga mwina kukisanizo omumpe ekisanizo ani akuwa ekisanizo nandaba gye ŋŋenze lero olutalo lwennyini naye ng'ono yansomesa nangamba Akim olaba omuntu omutwala nga kuba abantu tufaana ku mikolo abawaaba emitima emibi n'ekisinzira engeri gy'okoze eki olutalo lumalako otya olutalo nabayitamu bonna n'ebirimu bye sitayogedde nenjogera naye ate waka wange gwe nalaga nga kubanga nasanga gurupu ez'abawala bamaze ozifulumya nga nsigaza bako era ne ka video nkayina nasabula ebigu bagita bigu nasabula ebigu abako bagamba gwe singa wazze dda bakameramani abaaliwo abaali bakwata omukolo bagamba ne kati gubaddewa mukolo wagusedda naye nga boogera bamanyi nti no gwenze gwe basasulidde okola ki ku mukolo gwo naye nga baati bansasulidde just bampita buyisi ne ssente zansasula kolo bakuŋŋaanye nagenda wa DJ nga nsasula DJ nangamba tufaayo soka olabe taata wagundi nenfunayo emitwalo 4 nga basonda busonzi naye ng'omukolo gwanyuma kasana nibagamba kale gwe wadde oliwa mukolo era gwalama okitegeera kukulizayo nnyo mukolo nga tuwumbawumba obugambo obusembayo obugambo bwange obusembayo nandiyagadde ntumire nga sina kutumira kasuke njogere ne muganda wange ono kuba ndi ku TV ndi open kuba ndi ku TV ate sawa zina nyine ebinnuma ayinza kuba ebimu kabimanyi naye muganda wange nkwagala nnyo ekyo kyonyagala nkimanyi nkwagala nnyo muganda wange nkwagala nnyo era singa si musaayi oba sikwagala nnyo ntula ndibadde siri naawe njogera amazima nkwagala nnyo nfuna challenge ezimu nezinyiga ng'omanyi olumu n'ozitegerako olumu n'otazitegerako naye manya nkwagala nnyo kyensobola okwogera wengamba nkwagala nnyo ojja tutegeera anjagala tumira nina omuntu kaswe ntumire mama wange omulungi mama abonyebonye nange mama wange eyakujjukizanga nti buli TV mama wange omulungi nkwagala nnyo nentumira ne taata wange sijja mwerabe taata wange mama wange bamuyita Lamula Kabugo taata wange bamuyita Abdu Kayanja then nja kutumira omuntu gwembera naye Kampala andabirira sigenda mwerabira okuva since we najja mu Kampala abadde ambeererawo nnyo bamuyita Katende Faizo nali mbaddeko naye mbuto nemuvako neza mu kyalo nenkomawo bana yandabiridde yeebale kyensobola okwogera ntula bwayi obugambo obusembayo nga tuwumbawumba mu sekonda 3 kansabe sekonda nga 15 just ntini nnyo ebigambo byange ebisembayo byakusooka kwebaza Katonda nti ebiseera ebisinga Katonda yakulembera buli wokkiriza omutima gwo n'ogamba nsobola okubeera kino kasita weesiga Katonda osobola okifuuka
ekirala kyendekanga obubaka obusembayo muvubuka gwanda bw'osobola wallahi osobola just ekikulemye eki ndowoozayo naye ng'osobola wallahi you can man you can do it bro. Enamba ya Ntula Boy nga brand atwetaaze ng'otwetaaga ku mukolo gwo nga bakatumwa enamba eri 0705 19 38 22 mpoza akataleke kakasembayo nebaza muganda wange wa KCM Kalondo Ceremonial Services nti neyanza nnyo byonna man nebaza Uganda enyuma okuba nti twadde omukisa omanyi ebiseera ebisinga si buli muntu nti asobola okuwa open chance ng'eno akasembayo nga ntumira mukwano gange nawe oli Chicago Abdu omulungi atwala ku Uganda enyuma nkwaniriza ku nkomerero mbadde ne bazzukulu ba Kayiira abeddira Embogo Ntula Boy brand nze Luyimba KCM live akubuuzaako ate era okuddamu okukwaniriza ku ssaawa ya kakati kujjukiza okusubscribinga gw'omupya nawe omukadde